boy. Hey, what's up? I'm the one and only your girl, Lydia Jasmine Elje. Ngamba saba. Banange subscribing ku SMX Media. Yes, catch all your latest gossip. Abayimbi abakabi. Buli kimu mubeereko mwekumireko. Happy New Year. Mbagala nnyo. Omukazi ofunye wa mabina wa mahipusi wa mafiga anyirira alinga kyakulya. Omusanze yepangisiza. Dala oyagala fana nani? Rolo modo wa ino omukazi bwatyo. Nga sente azina. Oyagala fana nani? Eyazifunako n'abaso omukazi bw'ati anyirira ng'ekyokulya w'amabina w'amafiga n'asigala ng'akyazirina. Naliwo ate nga naawe oli wange naye okuva lwe wazuuka ku makya n'ompita embwa kati gwe okubeera n'embwa. Nanti kati obutamanya abo ogenda buteeka ku basajja abalala nga sinze. Okitegeera? Nanti wangamba bwe njikebera ojja kgenda era nagikebera n'endaba Jason nga yakubira Jason badde wange nnyo nfanfe at least nga yali musajja mulala uwa singa yali musajja mulala sad news of that extent. Kuleetedde stories za mirundi ebiri zonna obeera ozikombayinize n'oziwuliza oba akatamika n'okalaba paka gye kaggwera ogenda beera ng'ofuniramu ddala ekyokuyiga okusinziira ku bigambo bya Godfather byagamba abavubuka abatuusiza okubeera nga beefunira abakyala. On top of that ne nkuleetera boy child akombye kw'erima agambye no second chance gena beera nga nkuwa omukisa ogwokubiri byonna bye wankola nabiraba nabiyitamu naye sigenda kubeera nga nkuwa omukisa ogwokubiri. Zona story nze kuletedde wano ku SMX Media naye nga tetunagenda maaso bamikansoke kwebaza gwe ya subscribing edda ku SMX Media nti bambi okola kyamaanyi webale nnyo nyinyiridda nawe tanakwera ngo subscribing abamikanso subscribing ano ku SMX Media tojja kwera ngo missing updates naddala nga zino. Omwaka guneno nga gutandika ennaku z'omwezi 14 February fena tugimanyi bulungi omutebeera Valentine's Day naye nga Valentine's Day guno omulundi fena tugenda beera mu Love Legend eya mukwano gwange Victor Rose nga nsubira concert esookedde ddala naye Victor Rose akoze concert esookera ddala bagiyise Love Legend egenda beera nga ennaku z'omwezi 14 February awo ku Kingdom Kampala bambi nsuubira abantu bonna okubeerayo naddala n'omuntu omusobole okubeera nga mugenda munyumira ekiraavulaavu ba Valentine's Day ebanyumire nga muli n'omuvubuka ayimba ennyimba ez'omukwano. On top of that still ne Lydia Jasmine akuleetedde concert esookedde ddala gyayise first born egenda beera nga ennaku z'omwezi lumu first March agiyise first born concert banange fena tubeereyo awo ku Hotel Africana wegenda okubeera updates zonna jasigala nze kutuusako interviews engenda okukola ku Lydia Jasmine wamu ne Victor Rose enda beera nga nze kuleeta wano ku SMX Media twongere okumanya abantu abo betugenda okubeera nga tugenda mu concert zaabwe. So katutandikire wa Godfather n'ensonga gyagezezaako okubeera nga ayisaawo naye nera ng'omuntu ogiwuliriza obulungi amazima ofunamu ekyokuyiga naddala ku bakyala naddala ku bavubuka ng'otuusizza okubeera nga ofuna omuntu okulusegere yono Godfather. Abavubuka abayinamu ku ssente okola emirimu gyo gitambula oyinamu ku ssente okugamba bulamu oyina essuubi your life is promising. Kambuuzeemu kino otuusa okwana oyagala beera na mukazi aliye kasente ko mwezi mbugagawala okulaakulana kwegamba ebirooto byo bituukirire. Omukazi ofunye wa mabina wa mahipusi wa mafiga anyirira alinga kyakulya. Omusanze yepangisiza. Dala oyagala fana nani? Rolo modo wa ino omukazi bwatyo nga sente azina. Oyagala fana nani? Eyazifunako n'abaso omukazi bw'ati anyirira ng'ekyokulya w'amabina w'amafiga n'asigala ng'akyazirina. Ani gweyagala ofaanana? Mulimu embeera wetugambira nti oyo nno kale eddogo eri baba balyodde bamuloga limukutte. Bwe kiba nga alina be yakola ekikyamu ne bamukolimira bikolimo bikola kati bitandise okukola. Bwe kiba nga obadde olina ebyewamwe bye bagamba tugamba nti ebyewamwe kale bimusinzizza amaanyi ku bakazi bwe batyo. Mulimu abakazi nga bo olina kumala kuba jackpot n'omunona n'omufunamu nnaku zo 2-3 n'olyamu gumu 2 n'odduka n'ogenda. Mulimu abakazi nga balinganga mazzi mu ddungu nga buli ayita wajja n'asenako atasenyeeko ate sajja n'ateekawo ebigere ne gamuyiikirako ku bigere n'awulira mu bulungi.
Temunyiga mbabuli mazima. Oyagala kufaana nani gwe wali olabye nga mukazi we abwambala ne gadde bwe gatigino ne gatiba n'atambula omusajja n'agamba kyekyo abe kirengedde abe James buli omu n'ayita munne ng'omusajja oyo ali mirembe nga sente akyazirina oyagala kufaana nani ojja kuggwawo nga tulina nagwe weekwasa bampita Godfather. Eyo nga tuvuddeyo ate ye omukulu bannange. Bulijjo Boy Child bamubonyaabonya, Boy Child ne bamubonyaabonya, Boy Child ne bamubonyaabonya. Kuguno omulundi Boy Child akombye kwelima agambye nala. Byonna tubikole, byonna tubyogere by'omugambo gutokomoke naye second chance. Nze nakusonyiwa ng'omuntu naye gwe sina kyenkwetaaza neesonyiwa nkwesonyiwe. Wadde otegedde ensobi yo togikola ku muntu omulala wabula atalinze. Aka video ke kano kankakutereko naye nga sinabeera nga nkakuterako wamika subscribing ano ku SMX Media. Tojja kwa I'm missing updates na dalanga zino. Hello. Kali nawe je baliko? Kati wade yagala togere kuki? Chicho yagala twogereko. Nze munange nakusonyiwa ku mutima naye I don't think that I still need you. Nze nakwesonyiwa sikyakwagala so. Nze nakusonyiwa mu mutima. Chogamba gwansalira ko didwe nino kuchawo wali didwe nino kudira. Munange naliwo atenga nawe oli wange naye okuva we wazuka ku macha n'ompita embwa kati gosobola okubeera n'embwa. Nanti kati obutamanya abo ogenda buteeka ku basajja abalala nga sinze. Kitegeera. Nanti wangamba bwe njikebera ojagenda era nagikebera nendaba Jason nga yakubira Jason badde wange enyonfanfe at least nga yali musajja mulala waya singa yali musajja mulala sad news of that extent naye Jason nanti kitegeeza tonaba kuba sure kwesoti ngolaba okyanimba he was not Jason ngate namulaba n'amaaso gange. Naye abakazi mwagala kidala mputufu kyekyesa kuwa ddala mputufu kikyesa kuwa kiki kati walaba nti Jason ansinga so I think be okay with him. Omanya abazungu bagamba you need to think twice before you act. Wazuka kumacha nondangira mu bantu baneiba bona balaba novuma embwa novuma buli kimu so kati oli wano oli mukuba masimu gange ulirize ebigambo byange bino wamanga ulirize ebigambo byange bino obukwakulizo bwange tebutera nnyo kuba bwangu uliriza njagala ojje ne Jason wange kuba mwena mumanyiyo jangu ne Jason bw'obanga tosobola kukola ekyo please todanga mukuba ku simu yange kansubira oli kiriya nange bw'oba owulira oyagala twogere ku bino come with Jason if not todanga mukuba ku simu yange bye.